Okay, osibyeyo tya munaffe atufollowinga asobola okuba nga otujoyininga nate n'olunaku lwaleero ku channel yaffe wano eno akubuuzaako nze Edison Kyeswa. Leero nze ne Kasozi philosopher Kasozi Samuel philosopher munnabyafaayo muvumbuzi munoonyereza byagenda okutuwaayo bigenda kubanga abisimbuliza mu ebyo ebituufu nabyo byinza okuba nga okeberako either nga tukyayogera oba nga tumaliriza n'okakasa nti mutuufu kyekibeera ekituufu. Manyi omuntu akusomesa ye muntu akugamba ekintu ogenda okukebera naawe nga weenoonyerezaako nga ggwe oba tuwadde penal code omuntu nagera n'abikkula n'alaba nga kyennyini kyoyogedde kyasobola okubanga asangayo. Ankwaniriza nnyo mwami Kasozi. Nange bwe ntyo. Yes, Kasozi Samuel philosopher geemanya. Mwebale nnyo okutwagala musubscribinga mwongerere ddala musharinge kuba bambi woofuna obubaka buno munno n'otobumuweerezaako oba omukotoggedde ajja kutuuka eyawakane alabike ng'omusiru nga naye gwe yabimuleetera. Teri kibinga kuwakana na kintu ky'oteekakasa. Ky'oteekakasa. Oba n'owakana n'ekyolowooza nti kyekituufu ate nga kifunye. Ate olulala ng'abalala boogera nga gwe olina okukkiriza buli ayogera. Ky'ovala ne success chances ziba ntono bajja kukufeera. Buli kimu ojja kubakkiriza bukkiriza kuba gwe inferior gwe atamanyi so tugezeeko okunoonya obumanyi tusharinge tulayikinge n'ebirala byonna. Omukakazi njagala twogere ku nsonga ey'oba tugenda kukoona ku mwami Mpuuga. Tugenda kukoona ku mwami Kyagulanyi nga bwe bali mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform. Ennaku zinene ekisinza okuba nga kikwata intaneti tuba n'abantu bonna omubabiri actually ekivuza amawulire okuva mu wiiki ewedde ng'eggwako okuyingira mu sabbiiti eno. Kibadde kikulu dda. Mpuuga Bobi abandi ne batandika olowooza nti oba oliawo bayinza okuba nga buli omu alina engeri gy'akutteko ekiwayi ky'ekibiina pasito nekyendowooza nekiyinza okuba nga si kituufu. Asolowooza nti Mpuuga alina wayinza okukwata ku NUP eyo Bobi Wine yasinza engeri gye yagizimbamu. NUP balina gundi zaabwe enzikiriza zaabwe balina values core values so nga si kyangu nnyo kyakutuuka weewaawo kisobola okubeera asobola okuvaamuko ne ka percentage akatono. Omanyi parties zonna zitera okubeeramu ba radical ate ne mujja mubeeramu n'abo batali nnyo ba radical so basobola okuvaamu naye nga si kyekiyinza okubeera ne impact ennene nnyo yadde ng'era okufiirwa omuntu omu mu pate tekiba kirungi kuba Yesu akulaga yaleka 9:9 n'aleeta endiga kusitulaga eno eriwo nga twolekera 2:26 oba teweetaaga kufiirwa abantu nga mulina okukola kyonna ekisoboka abadde ku lukiiko lwa waggulu. Abadde ku lukiiko lwa waggulu ate nga n'amagezi ge gabadde malungi ddala. Njagala twogerere ku nsonga eyasinze okuleetawo simanyi naye ffe kati eno ye immediate effect oba tuyinza okugamba nti anyway atujjagenera ku kintu tuba twogera ku Ssematalo eyasembayo tutunuulira nnyo ultimatum yateekebwawo oba jugera ultimatum eyo yaweebwa Bosnia and Herzegovina anti kakati Austria bagiwa Germany nga yegiwaga muwandiikire bino na bino zaali ultimatum 10 ng'ezisigadde 8 nyangu naye ng'ebbiri tasobola ziyitaera mu buli ngeri bayina okumanyiza nga bamukubye eri yonna yonna oyitawo newo nobulipo obubiri buti yali tayinza kusobola. Kati bano tujja lowoozaamuko nti ekyasinza okuba nga kireetawo obutakkaanya wakati wa Kyagulanyi ne mwami Mpuuga z'ensimbi zino ezoogerwako $500,000 nti ate Mpuuga naye yeetabamu wakati mu kubanga zimuweebwa ne banne abalala nga babadde mu palamenti eyo. Negala twogere ku nsimbi zino bangi baziyita ivo bangi bagamba corruption ewedde emirimu tulabyeko kono abadde bagamba nti akasiimu kazze mu mutima mutuufu ala bagamba ekaba nga kabadde kasiimu yafuuse poliisi nti buli loopu anaabeerangawo anaafunanga kasimbi kano lwaki president alemeddeko agamba ensimbi nfu ate nga n'Empuuga agamba badde gwe president sigenda kulefulisha. So ekisooka nja kumaliza era nja kubamba wa conclusion ku kintu kino. Mpuliriza media z'enjawulo bonna bajja ne omanyi we kibeera ekizimba oli najja n'ateekako ne kapulasta n'ayisaako n'agamba jjanjabye ajjanjaye naye bonna balemeddwa okuzuula wa ewali obuzibu. Amawanga gaffe gano galemeddwa mu bizibu bingi olw'okuba tetulina nnyo bantu ba elite balengera wala kulaba wava buzibu. Emirundi egisinga tutreatinga kirwadde tetufa ku ntandikwa yaakyo. Aba elite beebalamya ensonga. Ba elite abamu si be bali awo ennyo abatunuuliza ennyo ab'ensonga. Lwaki bannayuganda beewala kye bayita comparative politics owo comparinga ebintu ebisinga bye tulaba wano mu bazungu byabaayo dda baabiyitamu
ne babiraba obuzibu bwabyo naye kati ffe tutabana muntu asobola kulifalinga nti ekindi kyaliwo eki ne bakisolovinga bati tuba tetusobola kusolovinga bizibu bya wano nagamba nekinyonyolawo ku makya nga ngezaako omulaga embeera ya Mpuuga ne Boris Johnson emulaga ku mbeera ya Mpuuga ne pulezidenti wa South Africa ono ekibiina gwe kyagoba mu buyinza Zuma naye nga tayagala bitunulamu this is Uganda ekyo tebalina kukyewala kuba n'enfuga gye batugamba teyali ya wano demokurasi wano twalina monarchies bwakabaka ne tugireeta era wonoga this is Uganda demokurasi yaliwo e Uganda ekigambo demokurasi mwe kiri mu Luganda kyava eri so tulina okutunula eri tulabe ebizibu bye baasanga babiyitamu batya wano obuzibu buliwa first of all olutalo oluliwo luno baluyita olutalo olwa the right versus the right omutuufu avuganya omutuufu omutuufu avuganya omutuufu kyotegeeza ti olutalo oluli wano principal Kyagulanyi ku ntandikwa ya nuupu bazze boogerera okwonoona essente z'omuwi w'omusolo oba wenkiza ku mawanga gali bo bakiyita indisciplined expenditure okuspendinga okutaliimu mpisa ekyo kyekyasinga okuweesa Clinton akalulu nti weyajjira mu gavumenti nga waliwo indiscipline mu expenditure okwejalabyanga kungi naye nga kuli mu mateeka abantu nga ojja kunzijukizaawo wenkobya indisciplined expenditure njagala okubalaga nti amateeka gateekebwawo naye olumu bye gaba googera si bye biba ebituufu wasobola okubeerawo etteeka nga naye kyeryogera si kituufu etteeka eryali lisosola abantu mu America abaddugavu lyali mu constitution ng'oli waddembe okubeera ne basireevu nga tteeka weeriri era buli lweyogera oviolating etteeka naye nga kyali kirungi tekisoboka kubanga kirungi eryo etteeka eryali lisosola abakazi nga tebalonda paka 1927 mu America lyaliwo nga buli muntu yenna olina okubeera ng'olina obugagga obutuuka ku level emu okulonda olina okubeera ng'oli noza kyekyalina mu Bafalansa emabegaki bubonera mu bisaya French n'ebirala byonna nga gonna mateeka gali mu constitution tutwala constitution nti lyeteeka erisinga naye ng'etteeka eriri mu ffu linyigiriza abantu naye nga liri mu constitution etteeka naye nga si ttuufu kati temulowooza nti buli ekiba mu constitution kiba kirungi wabeerawo ebimu ebibeera ebikyamu naye nga bye tulina okukola kuba byebikanyizibwako ebiri mu constitution kaakati wano kiki kye tuliko badde kyakunnyonnyola yes nti nuupu weetandika baalaga nti bakyaye nnyo engeri sente z'omuwi w'omusolo gye zisaasaanyizibwamu ate nga mu mazima amatuufu sente zikwatibwa bubi yadde nga bazikwata nga bayita mu mateeka naye ekyo nakyo kika kya buli bwanguzi lwako abantu bamanyi obuli bw'enguzi bamanyi kino kyangu nkuwe osaba naye ng'ebika by'enguzi biringa 12 ti kino ekika ky'enguzi kigwa mu kye bayita Holy Alliance kale bano bonna tebabadde tebakimanyi Holy Alliance abantu okuzaako nti mu Europe waliyo Holy Alliance obwakabaka bwegatta n'aba anarchist n'abaki abantu batosobola nti basobola okwegatta ne bakola omukago kaakati nawano enguzi eno osobola okulaba abantu b'osuubira nti tebazikwata ne beegatta olw'okubba eggwanga oba buli bwanguzi babuyita Holy Alliance so mu nsonga eno principal aba mutuufu yadde nga teyasonze ku kika kya nguzi kituufu nguzi yagiraba mu bwongo bwagiraba nti tekisaana naye tamanyi kikaaki kati webabadde bamukwatira bange nedda obwo buli bwanguzi kikaaki obuli bwenguzi busobola okubeerawo nga buli ligo nti baddira batya nti ojja kusanga ali mu opposition nga katugeze sigenda kwesa keese katugeze nti chief whip of opposition najja ne yeegatta n'abali ku saidi ya NRM mu party ina majority ne speaker ne beegattako n'omugagga mu kibuga asinga ne beegattako n'omulamuzi asinga ne beegatta ne bayisaawo ddiiro nga basuubira nti tebasobola kukwatagana opposition akwatagana atya n'owa government ne bakwatagana n'omugagga ekintu kyali mu opposition kirimu ne munnamateeka ekyo ebika by'enguzi bye mumanyi mawanga gali babirabyeko Holy Alliance abantu ne beegatta abatakwatagana
okubba eggwanga so ka kino kiba kika kyanguzi principle aba mutuufu then ku principle ogamba nti nowo baakoowa enguzi okugirwanyisa nti naawe agyesemberezaako ekifaanana enguzi akyagalira ddala abeera mutuufu kuba kyekisaana ku mbeera ya Uganda bweri ku ngeri gye basasanya muse kyekisaana principle aba mutuufu Mathias Mpuuga naye mukyakola aba mutuufu wabeera omutuufu mu nguzi eyahole alliance nti nno ffenna twakkiriza nti constitution ye supreme document efuga eggwanga era si ffenna abasinga abamu twali bato n'abalala naye nze nzijukira nga tuwogganira abeesimbyewo mu CA bajje batukolere constitution era twabatendereza nnyo n'amendments zizze zikolebwa nga zikolebwa ababaka be twalonda era ne tubawa right batuteeseze gye twasanyukira nga bagiteekawo era gye tusanyukira ababaka nga bakoze amendments ku lw'obulungi bwaffe kyemukoze kituufu yes ekitegeeza twakkiriza tetukiwakanya so ffenna tukiriziganye constitution tugikkiriza kyeyogera tukigoberera kaakati tutuuka omwaka gwa 2022 ababaka baffe be twasindika mu parliament bagenda batukolera enengeserezo bagamba tuteekewo komishoni egy'okulabirira ababaka bonna mu parliament we tubeera mu parliament wano wonna n'abakozi n'abaki komishoni eno yegereka emisaala yesalawo allowances yesalawo baani ab'okuwa ebirabo yegaba ki kyonna yeyina obuyinza ku nsaasanya mu parliament era ababaka bali kibakakatako komawo batwebuuzeeko naye ndowooza okusinza kwe bamanyi abalonzi abamu babeebuuzaako babeebuuzaako ku batono ne bajja ne baliisa naffe ne tukikkiriza ti komishoni yeetaagisa era neeteekebwawo omwaka gwa 2022 komishoni eyo weeteekebwawo ne bakuwa composition yaayo ejja kubeerako baki baani abagituulako yes ne bannabyabufuzi abakubaganya ebirowoozo eno bonna ne bagamba nti yes kyekyo tugende n'ekyo baateekako baki abatuulako komishoni eno ebeerako sipiika essaawa eno yanita amongo nebeerako deputy speaker ye tayebwa nebeerako lead of government business nabbanja prime minister bawulidde abo bonna beNRM bonna ate bali mu parliament bonna beesimbawo kuliko ateesimbawo kwabo kuliko atagenda kwesimbawo olujja oyinza otya obuteesimbawo olowooza ewaabwe tebabasaba ssente abo basatu kwebali basatu nekubeerako lead of opposition olwo tunyizeemu owa opposition omu then nekujja kubeerako kuliko abalalalawo oba commissiona abeNRM basatu bano benawulidde beyagabanya nabo bagenda okufuna ebina bakomisiona yabasinze nako yabasinze nako opposition abo basatu kwebali nekwerako ndooza negundi opposition nayo commissioner babeera ne commissioner omu kakati era Mpuuga ndooza Mpuuga yo commissioner kakati n'abeerako so be bamukwabo abali kakiiko akakiiko ako okalabamu kengeri y'okubalansinga nti kuliko anaawakanya wanaaba anaawakanya aliko naye nga mwakakkiriza era abantu tebafaayo kawakanya wenkulagira nti gyekali era ne composition tukawakanye tutya kubanga otugenda oli alifuddeyo n'agamba banaye akakiiko ako bwe mukalonze tekajja kusaavinga lwaki kino na kino ensi neemanya era twalibadde tumujjuliza nti omuntu oli yayogera twalibadde twenenya ffe kagundi yayogera yalibadde avaayo kakati ng'alinga na mesaya bannange nayogera mumulabye naye tewali kuba era iti bonna be tuyina ne baprofesa abali e Makerere n'abali ewa teri yatuula kutunuulira ddala akakiiko ako kasobola okubeera balanced ogambye nti ngenda kutegeka omukolo gw'embaga n'ogamba ku mukolo gw'embaga gulina kutuulako abazaalako bokka abakyala okirabe bulungi ali kakiiko akategesi abazaalako bakyala ne tukkiriza kale akakiiko ne kabeerera ne tubalonda kwebali kaakati akakiiko ako kemuwadde obuyinza okukola buli kimu n'okulaba nti waliwo antawanya ku simu naye kemwawa obuyinza okusalawo kuki kukwongeza era kalina okukozesa constitutional right eyo era nga bwe kagikozeseza ne beewa balina obuyinza abeewa be batula ku kakiiko balina obuyinza mwabubawa
era bano be balowooleza nti babakampanya kakati tubongeze tutya tibweziti neziyita bwe bongeza emisaala nalawensi temuwakana bo we beewadde kakati muwakana anti bewadde bokka anti mwe mwakola akakiiko ne mugamba nti komishona twakawa obuvunanyizibwa ate kalina kwefaako ngakko kubanga omanye ebiseera ebisinga kakati kale yesu mwewadde akasiimu kati yeggwe abadderooku kakati olina kamishona olumirirwa yeggwe opposition watulaze olina watulagiddeko kubanga twaliwo mu biseera bya togikwatako balwana naffe nanga abaali balaba ngira tukimanyi temuyinza kuwangula nene bateekawo embeera bakubya bamenya abalala kakati mukana akakiiko omukulu yeddiwe yagamba kubanga bo bennyini baadde balwanyisa zikirasifaidi yawo balwanyisa zi supplementary ng'oli mu kufuna bitaano anti kyajja okukubuuza tino bo parliament we babagamba nti no babawadde nti omuwaka afuna miliyoni 26 waliyo eyawakanakokko kakati kankulage omwaka wa parliament mulimu kigwakola nnyo yeetikka mayinja nti gasitowa nnyo njaga obuuza nti kakati abaka abamu eyo yafe kamwenge kiteeso kye yali atebolinze abeera feya nga n'okwogera tayogerangako yadde mu kolido we tutandika okubapima nabo tebalina kontribalya za bwereere akoze oba oluusi n'atakoze ene wajja kufuna eza ajja kuvaawo nomala agenda okudda wajja zifuna akadde obuzibu ku sente zino ez'omwami ow'ekitiibwa ekitiibwa Mpuuga sente ezazze kano katokeni kake si polisi n'abalala bajja kafuna bakiyisa olwa service of which baba obuyinza nti musobola okusalawo ani anaafuna kati obuyinza obwo bwembagambira tuleme kunonya Mpuuga n'omulala alijja nga tetuyambye kakiiko kano kwefuga bajja kikola wenkulagira obuzibu buvaawa nti Mpuuga mutuufu akakiiko kaweebwa obuyinza naye kwali wekayisa okufuna talina buzibu wabula ffe twalemu okuyamba eggwanga onogaana era kajazisa ffe twalemu okuyamba eggwanga ng'abagezi ba elite mu ggwanga wano kiina kukolebwa kitya kaakati nkulaza akakiiko ako njagala nkulageko mu mawanga agalina abategeera bo baakola kakiiko kafaanana katya okay nga sinakugenda mawanga gali njagala okudda ku sayidi ya Mpuuga wawaberera omukyamu nti kaakati we babawo obuyinza Mpuuga nga naye kwali alina okubeera yakiike naye wetutunulira constitution yaffe kamale okubasomerako ko wano ndakakwotinzeeko katukalindawo naye maama nga bwokaleeta omukulu alisi yanitugambye nti ze nabwana kifuuke polisi ne bakigaana kati nange neŋŋamba kankoleetya tukyakirwanako kangire nga ntuteze okijjukira kiri kyenkugambye nti no bano bonna betwogerako bayitawo mu kalulu era bagenda kuddayo bakampeininge akalulu ke Uganda kabbeeyi baagala sente olowooza ye Mpuuga yayinza obuteeyagaliza nga bamutaddeko tabo wano abaana abamuwoomingira abakunga Mpuuga yaleme kufuna sente ezo omugyeko ne bajeti yakunga ogifunye enaka kaakati wano batulaga ku leadership code act eya 2 we baaterawo n'akakiiko kano ne leadership code we bagiteerawo section ey'omwenda akatundu akasooka aka leadership code kagamba nti a leader shall not participate in any deliberation of public body or board or council or commissioner omukulembeze tajja kwetaba mu kakiiko konna wano Mpuuga yetu muliko ku commissioner or committee of which he or she is a member at any meeting at which any matter which he or she has personal interest is discussed. Wano kagamba talina kutwe baba bagenda discussing ekintu kyonna ekimukwatako nga kirinamu interest naye ajja kuganyulwamu emisaala leader of opposition bebagereka ate alina rolo wali okugereka ate alina obutatuulako wano ekyo kiba kikola ogambye akakiiko kalina kubeerako abakyala abazaalako nomaanoga nti ku kakiiko kano abaana ababasokwita balina kuba mbeerera osobola obafuna mu kakiiko ako ogambye akakiiko kange ak'embaga abalina okukatuulako be bakyala abazaalako bannaalongo baaki be bakatuulako naye anaabasokwitale alina kuba mbeerera osobola omufunako anti kubanga abanatula kakiiko
balina kuva mu bano bammemba abategesi b'embaga be bazaalako era ne Sokita alina kuva mu bo akakiiko akagenda okukola kufuluma kw'omugole kalina kubeerako Sokita erina embeerero osobola omufunako ng'olwedde wakasibye dda nti kalina kubeerako bazaalako kaakati abaakola constitution tebaakiraba baateekawo nti commission ajja kutuulako commission abeera mu parliament ate ng'eno leadership code yasiba nti w'obanga oli mu pale ng'agenda kuteesa ku misaala gyo tolina kutuulako bo tebaakiraba so ekizibu kyaffe kiva mu constitution abaagibaga balema okujukiza nti waliyo akalipeeri ke baateekawo akasiba Mpuuga kati Mpuuga ye yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe constitution bwemugamba nti ndida opposition alina okutuulako ate natta n'alema okutuukiriza kiri nti nno w'abanga agenda kuteesa kuba okwewa talina kutuulako constitution mwagaza ebintu bibiri omulundi gumu olina okuba embeerera ng'ate oli Nnaalongo kakati yonna yeesoboddeyo bwantoogo najja n'agisa yeerabidde leadership code eba emusiba talina kutuulako ate waatatuulako eri bagamba olina okukiika ku commission ate era kati niwe yandibadde lopu niwe yandibadde commission era yalituddeyo era kamukwata so kaakati tulina kukyusa ekyo kyenjagala okubawa ekirina okukolebwa ebyo byonna bifeewo obadde ongamba okundaba ku mawanga anti kaakati kyengenda okukulaga nti nkulaze Parliamentary Service Commission ye Uganda nti yakifere nnyo composition yaayo kaakati kankuweeko Kenya bo ki kye baakola Parliamentary Commission eye Kenya tugenda kutambula bulungi nga bwombalirako etuulako sipiika essaawa eno ye Moses Wetangula awo tufaanaganye ne Uganda naffe eya Uganda sipiika kwali so awo tuli wamu nejja neetuulako vice chairperson elected by the commission members wano tumulina awo tetandise okwawukana nti no we bamala okulonda balonda abantu ye vice chairperson ne basooka bamuleko oyo mumuleke temumulonda ne mumala okulonda abana abalala ab'akakiiko bo balyoke bamulonde bo ne balonda gwe baagadde tulinako kaakantu bwe katyo so bali batandise okusiba nti si kugenda mu malegagira mukanye kwewa misolo katuteekeko abana abalemesangamu olaye batandise okusiba mumaze okulonda bonna kati nga balonze bano abaffe ba Thomas Tayebwa ngamaale bakuteerako ogengala tigo olaba batandise okalubya temujja kubalagayisa bintu bya kisiru njagala okuwa amawanga agayina abalabi ffe bwe twetenalo tulina abayivu abatasobola kulaba ekyo naye ate munange ffe baleading whatever kaakati nkuwa abo nkuwaddeko babiri kalina okubeerako 7 members appointed by parliament from among its members 7 members appointed by the parliament from among its members kaakati ba members bakola kuli nti party eziri mu buyinza oba coalition nga mwegase zirina okulondako bananga ziri mu buyinza ekitegeeza ku musanvu ekitegeeza NRM yalironseeyo abali mu parliament nedda NRM wano terina coalition DP ali ku bwayo alegeza kwena endagaano nedda endagaano yakoma ku mmawu tekwatiramu bano so NRM erina okulondayo abana kale ne balondayo bano bakomisiona abaliko tujja bano bali basatu kakati balondayo bana abo bana tugateka ababiri bali chairperson ne vice abo mukaaga speaker okay ne speaker yes abo mukaaga NRM etaddeko abaayo awo tulaba beekubiridde bajja kuyisaamu ebyabwe naye nja kulaga we babasibira nga tubazizika kakati kyekyo kyennyini idea ogifunye nti siri bujukira bagambye parliament ejja kulonda 7 abaana baffe mu party efuga abasatu bave nominated from both houses upper ne lower senate ne lower bo balina chambers nosobola batira abantu tuyineemu abajja ku byobufuzi abaagala okuddayo okwesimbawo bajja kuyisa buli kimu olw'okwabagala se naye ndibasiseyo w'omukyemba ne bamunyiga wano kaakati mulina okulondako mu kyemba eri mulondeyo bamuno okwepiga amwe mwagala nnyo okwesosowaza tubamanyi mmwe kihawusi kyammwe ekyo tukimanyi bajja kontrolinga kati baseyo eri mu kyemba baseyo naye ng'abasikayo be bali mu opposition timuddire mu kyemba ey'okulwetwa tukiina DPSKyo NUPSKyo ne GMSKyo mubaleete wali ku service commission abopposition ate mubajjeeri kati tugeze waneeno kati ba Mpuuga ba Segona ba Namboze ate badde mu kyemba yakubiri nemujjayo babiri nemujjayo Segona ne Mpuuga Namboze ne mujja mu kyemba eno eya wansi
ne mubanyigako naye nga kulina okubeerako omukazi omu kubali abaana kulina okubeerako abakazi babiri mubanyigakaawo basiba ekintu kyabe bakinyweza obutamala gakola bya kisibu kaakati kwabo ne bagattako one man and one woman appointed by the parliament from among persons who are experienced in public affairs. Parliament jakulendayo omukyalo omu n'omwami omu abatali mu parliament wabula bajje banoonyeyo nti ani owakabye ennyo ti Dr. Serwadda bamunyigemu wali naye nti omukyala ani Miriam Matembe bamunyige akakakiiko amala kakafulugaako bamunyigemu awo then secretary to the commission held by the clerk of the Senate. Chembe eriye ya waggulu bamunyige ako ke kakiiko akasalawo emisaala Kenya. Olaba wenjawulo n'ake Uganda. Katugambo Kenya tugisinga otegeera. Tugisinga ki? Okwepanka obwepanka okutuli. Okalabya ake Kenya abaliko. Tojja kugatta abantu abo maloga bakozesa bino bye bakoze bampu. Mtuufu uliranga kakiiko. Se kitegeeza composition yaffe ye yali enkyamu. Naye kibayita akakiiko. Ake Kenya. Ke kakiiko ate naako no biwero kankuwe ku kebungereza zomanyi njakalambalaga kokko era gyentera okubeera ne bagamba kasozi politics lwaki wamawanga ge gatuyamba okutegeera tunalabira kwani oyogedde ekituufu tulina kulabira eri tojja kujogeraganya abaana bonna abakyakwekwenya nti tujja okujja nalulungi tulina mulabira ku baana abakwekwe olina okutunako ne mubeeri andi batuganga n'aba successful totunuulira boosinga kasansinga oya tunuulira bakusinga oyogedde ekituufu kaakati bungereza yakola etya so bano bagambira Mpuuga temumunenya naye akakiiko abakola akakiiko aka service commission abali mu party yakoze kikyamu ekituufu ekikyamu ekituufu naye tetumunenya yes kaakati bungereza kijja kitya mu mwaka gwa 2028 ku mulembe gwa David Cameron bungereza wajjawo sikando emu ku sikyasinzire nga teyalina nnene nnyo teyali nnene nnyo naye bungereza kyasuka abamu ne basibwa abantu ne balizayininga ne bakola ki principal kyabadde asabye kyagulanyi singa sisimu ebadde kyabadde asabye Mpuuga singa sisimu ebadde ntuufu Mpuuga yabadde alina okukolako naye wano tojja mulizayiningisa mwe mukozesa ensobi kye mwateekawo fulemu waaka mwe mwamulagira atuulewo mwe mwalagira omukyala eyazaalako atuule kukakiiko tosobola kujoga so kakati Mpuuga tumufuna kakati Bungereza parliamentary scandal eno yaliwo 2007-2008 abaka parliament bakola batya nawane ewaffe babawa sente okusinza buli omu woosula ti nsula Mbaale ne bakuwa ziba nnyingi kwasuza erugazi n'asuza e Kampala ku kyokusula padyemu teyenkana kakati abasula ku Kampala Central ajja kufuna kitono asula Entebbe ajja kufuna ekisingawo asula Amuliya najja naga nti bannaye nze nsula Amuliya ddala era buli lwe mala nonsira Amuliya ajja kufuna ekyenjawulo kakati ababaka kyali kibakakatako abamu okufuna amayumba 2 gy'obeera n'ey'omu Kampala bangi abantu balowooza abaagala azimbe ne wane ennyumba kumbe kanyeebwa kakati ey'e Kampala gye bakusuubira nti mujja okusula baagenda okukisula abamu ababaka nga baba n'amayumba 3 abadde asula Muyenga n'abagamba nsula Mayuge naye ng'alina ennyumba e Muyenga mwasula ne bamuwa ezigula endala n'aba n'ennyumba 3 ey'omukyalo ey'emayuge ey'emuyenga n'ey'ekololo ey'ekololo agifunye lwakuba bagambye ennyumba yange eri Mayuge sirinaamu nnyumba mu Kampala neetaaga ennyumba okumpipi ne bamuwa omudidi n'atagula n'asigala mu yiye n'azirya bagenda okizuula tuli Bungereza bakiyita Freedom of Information Act ne bakizuula nti waliwo ne bagamba twagala mutuwe likotisi z'abantu abo n'amayumba gaabwe amatuufu obuzibu awo ogw'omusango teguhandolingibwa mu parliament ogwo guba gwa criminal guba gwa buyaye mufojizire mukolaki bakukwasa Metropolitan Police enoonyereze bagenda okunoonyereza nga muntu bagenda okusanga Disani yayina ennyumba emuyengo okuva edda mwasuza emyaka 2 kyokka yabagamba talina nnyumba asula Mayuge ne balyoka babagi kakati public okulanja n'okwesente z'omuwi w'omusolo ngera kyakulanyi ne balanja nesezoononebwa zitya ekyaddawo okunoonyeza okunoonyezwa abamu ne babasiba abantu ne basasula sente abalala ne balisayininga
principal kyeyabadde asabye bwe kibadde kirina okukolebwa singa tewabaddeewo kana okokuba nti ensobi yakolebwa mukola parliamentary service commission Mpuuga yalibadde agenda kubana bali yadde wabagamba nti singusi naye wayita mu lukwesikwesi n'oyonoonyesa ssente z'eggwanga era baalizayini nabano bano kyebagamba mbu singusi naye nga muyise mu lukujukuju ne muzeewa mwalibadde mulizayininga kakati Bungereza ki kyebaakola kyengambye amawanga gaffe tukyali bafeere ennyo mu byobufuzi bali buli sikanda egwawo bakola reforms ne babeerawo kye batereeza fe wano sikanda egwawo neddako ne watabeerawo kikyuka kye baakola ne bagamba yes 2012 ne balyoka bateekawo bagiyita independent parliamentary standard authority ngaffe twasawo independent electoral commission naye ngeri independent ndija nekubira tochi mweyo kakati bane yabwe eri independent njagala abantu batunulira bajja kulaba oba eri muddalo lwa independence independent parliamentary standard authority ng'eteekebwawo mu act eyagiteekawo okwewala bino nti luli emisaala gyali gigerekebwa mu parliament bone beewe emisala kakati kuno ne bakimanya nedda tugerekewo commission mukugiteekawo bannange for sure yali independent yali perfect is a weakness etulina chairperson waayo kati bamuyita Lloyd erinnya ndyerabidde alondebwa Queen atali mu byabufuzi olaba independent separation of powers katugambe tulina king tetugenda kukozesa mutebi bajja gamba Buganda katugendeyo tulende owa bajja padola tikale yaliwo chairperson w'akakiiko kano Mpuuga kwe bali kabeerako sipiika Bungereza kalina kubeerako muntu alondeddwa Queen wetugamba nti wano kale tulina king owejja padola najja kulondera kaba netugamba tufe tulina bangi katufune olukiiko lwabwe olutaba abakulembeze b'ennono kalulonde bo ne batuula ne bagamba tukuleetedde ani nti tukuleetedde ona Peter Comolait yali ku chairperson oba wapate ki oba talimu oba seekyo tukuleetedde Muzaato omugenzi nga Biden katugambe gwe balonze yali ku kakiiko akagenda osalayo emisaala gy'ababaka mu parliament independent ne wabeera oyo yekka asobola obakolera ekituufu Queen yamulonda n'amussa wali we bamala then kakati balonda sipiika wa lower chamber alonda omuntu atali mu parliament nga yaliko omulamuzi tali mu parliament mubaawo muledda nogyonoonya yaani waliwo n'omulala katugeze omulamuzi Kanyayihamba n'omukuba waawo ne balondayo n'ayina experience nga yava mu parliament netugamba tugeze Mutumba Mudwawulira ne tumunyigawo ne balondayo accountant yenna ow'amaanyi mugwa kuba bino byakubala kukana akakiiko kola tekuliko yadde ayina experience mu accountants akakiiko ka parliament abaogereko oli lawyer nabbanja muvubi Mpuuga mu nebyabufuzi tekuliko yadde ayina skills mu accountants tiziyita buyisi ssente be bantu be mwalonda mu kakiiko kammwe eri ne bateekako accountant nga tumanya alina credibility yes then tine balondayo n'omuntu omula person of influence mu ggwanga be bantu bana ne beegatta ku Queen gwe yalonze be bataano be basalirawo omusaale Bungereza kakati okubateekako n'omulala akola erinnya lyerabidde lye baamuwa omulimu gwe oli ayina okubeera nga eiza mu poliisi oba chief investigator yaliko mu CID oba muki ogugwe gwakunoonyeza kuli misbehavior eziri mu babaka n'ebikolebwa ali kakiiko kakati okimanyaawo ne parliament mukugereka kati emisaalo olwo egyabasigadde poliisi ez'endala ejja kuba terina bweddira kuba naffe naffe abasajja mutunyiga kati kiki munona ssente mwokolera akayisa akabi parliament ku buntuutu obumu obutono obuki parliament sobo kihandolinga akali criminal metropolitan police oba Kawasa police so kakati ako ke kakiiko akasalawo emisaala gy'abamemba ba parliament Bungereza kali awo kabeera onamuyo mu parliament ndi mwalondemu awo
gundi amutule wali amanya ddala twabanga tugenda ozannya akapiira k'ebyayi side tufuna okati goli captain nono captain kwedde side nono olonda omwe omunze nono kakati ke kakiiko kaffe ddala gwanga kyeryo mukasuubiramu ki therefore tetunenya bantu bano ensobi tuzibakozesa ne woolireeta yesu n'omuteekawo mu kakiiko ako bajja mukozesa ensobi kuba akakiiko kali open ke kabawa ruumu ey'okukola ebizibu ebyo eggwanga tu njagala omuyivu ali eyajja awakanye kino wano nkukakasa nze asoose okukyogera bonna be tulina abayivu tebasobola kukola analysis ya kiko ekyo abamu basirise abalala batidde kulaga sayidi manyala kubuuza aba NRM nga balumiriddwa nnyo Mpuuga abaNRM anti banyivu anti kati abaNRM bakesi nti mu political science batugamba nti nno toyambanga mulabe wo ng'agwa mu buzibu muleka agwemu kakati balaba nuupu esasika essanyu eriri awo era bonna obalaba kakati bali munammwe mukutte bubi kyekyo kakati basayidira yininze dda olw'okuba nuupu bagiraba ekola ki esasika ejjamu eyo yes kakati bo bali ero mu kweseti nga bali mu kuupdatinga register weno muli mu kulwanagana eyo ebeera siko wanene era bajja kigenderako ddala bajja kitwaliriza wabula kyeŋŋamba principle nga mmaze okubalaga nti principle mutuufu n'empuuga mutuufu akakiiko kamuteekayo ku lw'obulungi bwa nuupu principle alina okukozesa polisi amawanga g'abazungu gye gakola amawanga gaali baatunuulira nti ani alayi munaffe ani gwe afiirwa bungereza balina General Dayi bamusindika India ng'agenze okukolera bagiyitanga Raj okufuga Raj ye India abeekalakaasi bajja bakiyita Sapoyi Rebellion ne bajja balumba ekitebe ewasula oyo gavana General wa Bungereza kye yakola olwalaba nti no bagenda okumenya ekitebe batuuseeko obusi General Dayi yalagira ne babakuba amasasi abeekakasi nga 245 ne bafa Bungereza ki kye yakola House of Lords yajja no House of Commons yamukondemminga nti era afeeyo akomewo abitebye olwatuuke mungeza House of Lords nemuwa meddo watasiza Bungereza eno mwasanyuse House of Lords emuyise House of Commons House of Lords emuwadde meddo wakoze ki naye watasiza eggwanga nti nuupu olw'okuba nti twetaaga omuntu emisaawe tetwagala kulwanagana nnyo kuba olwedde ensobi nkibalaze nti no naye talina nnyo nsobi y'amaanyi mumunenye wano yeetwale mumale mumuyite omugambe tugenda nakwongera ekiri tereerawo ekyaki olw'okuba kaada wammwe muntu wammwe ye muntu wammwe abantu bakola ebibi nga bivaamu olumu ekirungi Yakobo yabba omukisa gw'ensawo si ye yavaamu salvation mu bubbi David n'ayenda ku Besheba n'avaamu kabaka Solomoni yavaamu dde mu bwenzi mwavaamu ekyo mu kino ekyampuuga kyakwe kisobola obafiiramu ekirungi pate neeteyabika kikutuuka naye ate oba nasooka oba naye ku sayidi ye nasooka alizayiningamuko anti mutuule naye muteese naye bagamba nti baatuula bakati batuula amugamba alizayininga baatuula baali tebannaba kumanya mutuufu na mukyamu nga bamupiininga nga naye alabawo ka element k'obutuufu nti commission eno yaweebwa obuyinza kati nga naye agamba ndi mutuufu so kakati omala okuresolvinga ekintu singa babadde n'abagezi ngaffe tulaga nti mutuufu wano mutuufu wano mukyamu so ekibanga kino kiri waliwo kye bayita beyond nti factors ezimu ziri beyond your own making si yenze yakyekolera commission nesanga bwesanze nga kyeŋŋamba okukola bwekibanga kyekyo tumuleke tumunenye wano tumukastigating Empuuga abakoze bubi n'ebiki n'ebiki tumale tumugambe Yesu tugenda kwongera n'obuyinza tugenda kukola na kino gwekiriza okirize wano tumale tukole kiri Yesu tulage kiriza bino na bino tumale ffe tukole bwetu so batuuze omuntu cards ezibe ezenjawulo President Museveni zaasanye zimubesa ku namuganza bamusensalinga n'agaana okumujja gwenda musanyuka bamusensalinze n'agaana omujjawo bana enjagala obagamba politics ali riyo temulowooza nti politics ali imaginary nti imaginary politics mujja musanga mu ggulu atuukiridde politics tatuukiridde wabula is the art of the possible olaba ekikuyisaawo mu politics okizannya mwe mubireke bino oba kiki ekikulu nti pate eyitawo tegenda kutaaguka mu kizannyo ekityo omusajja ayitewo ne mu America abatandika democracy naye babadde NUP kino ekyokukola obukozi kino nebwa kye bakoze kikyamunyoliza yininga eyo nguzi ne maana emulekawo
nemulekawo temumuwa biboneezo bingi wetonde resigninga omuntu abeera wayirudi mumugambo bugambi faayo weetende ntya munnange ekyokugira sente zino kibi naye commission bwetyo bwe yali yegize kikolewe bwekineweeki naye nakola kikyamu then party emalemmukire asigalewo akola emirimu gye tikijja kubayamba nti n'abalala abanajja kuba bannange ebintu bino gavumenti ye Uganda ku sisimu zeeyina newogireetamu malayika akoleramu emukozeseza ensobi olw'okuba nti ebintu byonna tukopa bikoppe mu bukyamu ne tutabitereeza. Okay, tuyanza nnyo Mwami Kasozi. Tukwebaza nnyo munaffe abadde naffe n'olunaku lwa leero. Kiyinza tubeere nga tukuteera wano bye tukubaddeko byebyo Mukama akutukuumire.